nga munnange odduukirira abafu kulekayo okuziikirako mwami Hamza Ssebunya. Ekikolwa ekyo bagamba kyali kya Sseruganda nnyo olaga obumu kyabwa Sseruganda naye naawe kulekayo owa Hamza bavuddeyo olaba abantu ku social media bagamba munnange Kenzo humanity nandikoze ntya era nyina kukola ekyo kyekyobuntu Katonda yenkola gyayagala eyo era buli muntu ayagala Katonda alina okutambulira mu bwakatonda obwakatonda bwebwo bwekukkiriza ti Katonda agatta abantu mu ngeri yonna gy'aba ayagadde era bw'owuliriza Katonda eddoboozi lye n'otambula naye okifunamu emirembe. Abantu balinga baduulira nti muli ba mikwano nga munnange abamu bagamba nedda ya just showbiz naye ekyo kyekikola kasita baakirabye. Okay, kakati away from that namaliriza cabinet ministers babalonda naye abantu ku social media bagamba tubadde tusuubirayo mwami Kenzo muwaayo ngufaawo abeere minisita ntyo wabirabye. Ekisookera ddala nze wanokola obwa presidential advisor najja kusolovinga kizibu owulira ekyali mu music industry oba ebizibu nga kwotadde nekino ekituyimiriza wano olwaleero naye nze siri munabyabufuzi nze ndi muyimbi ate ndi businessman wano najja kusolovinga problem zino z'oli mu kulaba nga nyamba ku president mu mbeera eno tonsuubira okusukka beyond this okitegeera saagala nakwagalira ne bwabumpa mugamba mukama wange weebale naye sijja kusobola ate nze nkubuulidde nze ndi mu kwogera sobola ate nze kati nzizemwe abo I am a very blessed man, blessed by God. I was born with the talent of music and I have succeeded. Katusa kunziza ate mu bingi ekyo kyokka mukama ekirabo kye yampa. I speak to millions. What do I need apart from that? Ogwo omukisa mulungi munene Katonda gwe yampa okunzaala nantonda ne talent ate neeyitamu kati bino ebisigadde nsobola okuyamba ku bannange wano nawali naye sisobola ate genda nnyo ate osange nga ndi ku butuuti. Kati munange nsonyiwa okukayisaawo kano twalayo free birth certificate eya bebi munnange ekintu ekibadde tutera laba munnaye mwakoze muto kubanga mwagenze band of joy ne mugifunira no kati nira yazze we tuli ng'abantu abamanyikiddwa tukunge bazadde bannaffe abali nti omwana osobola ogenda n'omuregisteringa nga tanaweza mwezi ne bakuwa ebbaluwa y'obuzaale y'obwereere ndowooza kyandibadde kya bugunjufu kikola so that tewabaawo buzibu omwana bwafuna alongoolewo. Akatalekeka yogerako ku nsonga ya mwami Kafeero nga tumaliriza mwami Kafeero nebaza Balamu Honorable Minister Balamu yeebali okujja ne idea eyo nti mulambo ogwo bagugyeyo oba bagyeyo ebisigalirwa tuggyeko kasampu kubanga mwami Kafeero yali very popular nga buli muntu yandyagadde okubeera nga ali associated era nkubiriza ne bayimbi bannange nti ng'okyali mulamu jangu bakuggyeko akantu kasigale nga wakateresi waba wakukirimi nga bakibiri nange ngenda kikola kubanga kati abantu olaba batwesibako nga tukyali balamu ate bwofa bayinza okusumbuwa family. Nja kukikola lwa nsonga nti tujja kufunayo ekifo we tugalamiza bannaffe abandyagadde nga ne famire zaabwe zikkiriza oba okitegeera kubanga tulina bannaffe abava ewala mu bitundu ebyewala nnyo naye ng'ate yandyagadde abawagizi be bamulambulireko ekumpi wawangaalidde naddala bawangaalidde mu Kampala. So bwe mufuna ekifo ekirungi ne mukitekola nga kirungi nga kirimu ne tourism ng'omuntu ayingira wali ne mufuna paati nga yakino paati yakino paati yakiri musobola okukolera ddala
embeera egenda okuviiramu ne famire zino ku benefit kuba abantu bangi abandyagadde okugenda okusabira ku mwami Kafeero Paulo essaala oba Hamani Basudde oba ne muteekawo ne kasho ng'abantu bajja nga saidi ya limbe eri ng'eno waliwo ekifo ate abantu mwe basobola n'okutuula ne basanyuka then ne bamala wali ne basaba wali kiba kiyinza okuvaayo so tukyakitemaatema tulabe bwe tunaafuna obuwagizi okuva eri abawagizi baffe ne gavumenti tujja kuba tukiteeka mu nkola naye tukiriko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yazze bubi naye ba Master Parrot. Yazze bubi nnyo. Master Parrot kyenyinza omwogerako ekisookera ddala nze ya inspiringa nnyo kuba nzijukira bajjako erubiri kati kirasi mwe twali tusomera ng'eriraanidde basketball court nga teriraanye naye nga oba ogiraba bulungi kati bo baali balinayo twali tulinayo akadanke nga balese firebase okutusanyusa akati Master Parrot n'afulumamu yali ambala ekipale kyamagye n'essaati nga njeru n'ayimirira bw'ati nga ku mmotoka nga banyumya ne banna abamu nali sibamanyi naye nali mumanyi ndowooza ne nnana nabatunuulira ne batica byonna bye baasomesa saabitegeera nga neegomba okuyimba nga life mwe bali gye neegomba okubeeramu bwe baalimu nga ndi mu kiraasi era saategeera kintu kyonna mu eyo lesoni mpaka lwe yaggwa era akadanke kasatu afuluma lesoni yali yalwaggulu naye bo bajja bukyaliko kasita lesoni yaggwa nze nasooka munda. Kakati omwogerako kinga omuyimbi wa kyenyinza omwogerako kikyo yatuinspiringa nnyo nga tutandika ffe. Ekyokubiri bwe bulamu bwaliivinze ng'omuntu nti abadde yenyigira nnyo mbyokulwanirira music abadde akolagana ne Wuma era aluddemu nnyo mu management ya Wuma mu ndowooza abadde coordinator abadde musajja nga yasomerako ddala n'ebitabo era ng'akwata ebiwandiiko ebyo n'abiyitamu n'abitafuta n'akola ki ayambidde ddala nnyo era olugendo lutulimu luno alutaddeko etoffaali tabadde nga yeebaka waka abadde yafunamu ku challenge ng'omuntu naye ng'ate ajja ne yeenyigiramu oba okitegeera. Tubaddeko ne family n'ensiima Federation okubanga babayambye mubadduukiridde muguze keesi muguze suuti n'ebirala mutima ogwo mugwebale. Amiina. Kibadde kibakakatako nga Federation ekitukakatako lwa nsonga gavumenti yatukwasa obuvunaanyizibwa okulabirira bannaffe ne tugatta ne famire zaabwe nabo okulaba nga tubaako kagaapu ke tufunza era twebaza nnyo gavumenti olw'omukisa gwe yatuwa kubanga buno bwonna bubaka era pulezidenti w'eggwanga yatuwa obusobozi okuba nga tusobola okukola embeera nawe nga bw'olaba famire n'esanyuka era tumwebaza nnyo. Master Parrot legendary mu music era abantu badde bamusuubira okubaako ku National Theatre ki ekigambo? Master abadde alina okubeera ku National Theatre era tewali kiyinza tugaana kugendayo naye tuli mu mbeera ya Ebola. Minister of Health tekkiriza abantu kugathalinga bangi naye nga we should have been there. Kati abantu bagenda kuŋŋaanira for video. Abantu bagenda kugenda wali ekisaasi okukumako famire katono naye abatono ab'ekigere si bangi abantu tebakkirizibwa kugathalinga bangi. Omuntu ayinza okwebuuza ewaka eyo yo teriyo threats z'Ebola okubanga bagenda omutwala for video. Anti ngera bwe nkugambye nti bagenda kubeera batono ate engeri gyeri famire erina capacity okugamba nti abayingireko 4 5 ba 6 oba okitegeera ate wali ekiyinza obutabaawo kuba buli muntu it's a public place it's for creatives tolina goyinza sibira bweru buli omu bwajja aba alina okuyingira kuba eri nnyumba yaabwe naye wano ewaka ewaba Parrot omuzadde akkirizibwa okugamba nti bayingireko 4 bwe bafuluma n'abalala bajje naye wali oba tolina buyinza. Waliwo abadde babirikinga ku politics nti oba political affiliations ze zimuleetedde obuzibu. Abadde nze political affiliations ze sizimanyi. Bya politics sibimanyi era bwe tubeera mu federation tetubaako n'ebyo ani affiliatinga where
era bwe tubeera eggwanga lya Uganda lya bannayuganda bonna no matter the political whatever idea era national theatre yabayimbi bonna si ya bibiina bya bufuzi because it's for the public of Uganda. Waliwo abayimbi abavuddeyo n'abantu abavudde ku social media nga bacriticinga okuba nga Master Parrot agenda kubeera nga aweebwa respectful sendo nti abantu abali kuvayo kati babaddengawo ng'akaaba show ng'alaga nti ali okay. Babaddewo ne buli omu abawo mu butono bwe oba mu bunene bwe kati ffe nga federation tukoze ogwaffe era singa abafudde abamu bwe ndabye nga kati bwafa omuntu balina musula ku kkubo ne bamuyitako era balina omudduukiriza ate omuntu bwafa abatakyadda abo abantu baviirayo okuwa meseji zaabwe ezisembayo ku muntu oyo naye kati bw'anaabeera mulamu buli kaseera obenga omupositinga oli mulungi nnyo abantu bayinza lowooza olina n'ekikyama naye bw'abanga olunaku avudde mu nsi buli omuntu avaayo n'amuwaako obujulizi mu mbeera emu oba endala so si kikyamu abantu okudduukirira ali mbuzi. Maama yavudde eggulo n'akaabira n'awanjaga muveeyo mu muyambe Master Parrot abadde breadwinner ate abadde amulabirira ate mbu mukyala bandi ateesobola muteeseteese muyamba mutya maama n'abaana basigaddewo. Tujja kusobola okukola ekitono kye tusobola ng'abantu omanyi toyinza kukwata mugugu gwa buli muntu n'ogutikka organisation nga UNMF oba gavumenti naye naffe tusobola okubaako kyetukola kyetusobola nga then bwe tulengera n'okukumaakuma famire ate okulaba nga naye emikisa gyayo yongera ogitangaaza nga yo era naye bw'otangaza omukisa gwa famire yo. Tuyigiriza abantu nkolagana abantu baludde nga buli omu ali mu nnyumba ye teri ali ku munne okukibajjamu okubaza nti nedda obumu ge maanyi kikyali kizibu era nga bamulaba tustragolinga. N'ekyokubiri abantu ababadde baganyulwa mu biyiiye byaffe nga twebase nabo balwana okusigala nga bakyatukuba twawukane basugale nga balya kubanga bubalira mu kavuyo bingi kati okugamba nti enteekateeka yeeno tugenda baselebratinga tuti kikyayinza okumbeerera ekizibu naye kati nakati tutandise otulabawo abantu bonna we bali n'abalala bakyajja so katulabe engeri gye tugenda okutambula struggle ekyali y'amaanyi naye nga katuse mukama atusaasire. Kibuuzo ky'ombuuza kinene kyobola kyogereddeko ebigambo bingi naye kubanga kati enteekateeka oli andibaddaga tugenda teekawo enteekateeka wali nawali bitambule bityo naye essaawa eno kikyali kizibu okuddamu mu mbeera ey'obwangu etyo naye nga ebyo byonna gye tulaga ebyo bebaza nnyo obukozi ne gavumenti esobodde okubanga etambuliramu naffe bwe tuba tukyatambula nayo ng'etuwadde omukisa awo wonna tugenda tuukawo nga buli kimu kyeraga bwerazi nga byonna nakubuuza kibuuzo ekyo. Okonya ku bantu abalembeyerya mukasooka okutegeeza copyright egazeetingiddwa. Yes, mukama yeebale naye twebaza nnyo mukama. Twebaza ne President Museveni kuba tukifunye ku mulembe gwe ate ng'akitaddemu amaanyi era nakati akyateekamu kubanga rules and regulations kati zetuliko stage kwe tuli genda mu URSB batuyise consultations then ate tulabe engeri gyetutambulamu nga bwolaba akuma kalimagezi bwafuluma obugenda okubanga buwuliriza for speech and recording purposes like recording records for listenership and streaming awo wonna tujja kuba tutambulira ddala bulungi so tumwebaza kubanga yatuteekamu amaanyi nesente. Wetutuukidde olwaleero nga waliwo abantu obaolyawo abakaaba mugoma muli omwana Felisa yakubidde omulanga bagamba omuyambeko Black Market abayimbi baana abasinga bajeevu twena ensonga ogyogerako ki nga pulezidenti w'abayimbi. Black Market we are going to tugenda tula mu nsonga ezo tuzimale just kyenyinza obagamba ezo zigenda kubanga ne Bruno K jukira omusango gwe baali bamuyisa mu mbeera eyo neyirwanako tukolagana ne baloya bafa bake n'omusango gwo n'agusingira bagenda muliyira na bano tugenda tula mu nsonga zaabwe era bagenda kuyambibwa tebajja kuddamu kukaaba. Tukozeko nga bwali ebamu twawooyemu omutwe mu kuteekateeka z'okuwerekera Master Parrot tutangazeemu enteekateeka neziriwo lunaku ki okusuubira mu Uganda. Kati tuli mugenda kiwaatule we
tugenda okukola vigil entonotono manyi tuli mu kaseera k'Ebola ate tebakkiriza mass gathering, so tugenda tuulawo bantu batonotono era tukuume ku family. Bwe tuvaawo then Kamengo gyagenda okugalamizibwa, then nga bwe tuyongera okuwuliriza message egenda okuva mu meetings ez'akakiiko akateereddwawo, bwetyo bwe tugenda okuba nga tugoberera puroguramu eyo. Bagenda kuba batu updatinga abakulu abali ku kakiiko tusobole okuba nga tutambulira wano. Okay, mpazi President, ekibuzo ekisembayo nga bwe tukyali mu mbeera ey'okubeera nti abantu basanyuka olwa copyright ebadde yakajja, era n'abantu okubeera nga beenyumiriza mu ebyo bye baali bayiye eddobo olyawo nga tebabifunamu dda ssente. Tulabye nga abaana b'omugenzi ko Kafeero ne famire nga bagezaako okuteekawo embeera ey'okubeera nga baziikula ebisigalira bye, era lunaku lw'okusegulu babiziikudde ne babijjako samples ne baddamu ne babiziika. Ensonga eyo oyinza gyogerako ki ekifaananyi kyekisiiga? Ekisookera ddala nja kutwala omukisa guno okwebaza Honorable Minister Balaam Baragahara olw'okuteekamu amaanyi n'okufuna solution eyo ey'okugenda bakwate maiti bagijjeyo baggyeko bu samples obugenda okuterekebwa, buli anaayagala okukireiminga mwana muzzukulu bakwate ng'omwo. Ekyo nno kyabadde kirungi nga wadde kitiisa kyesitaza naye okusinziira ku nkaayana ezibeera mu mafamire oluusi ekintu ng'ekyo kiba kirina okukolwa okumalawo byonna. So omwami Balaam mwebaza nnyo olw'ekyo. Then nenkubiriza n'abayimbi bannange okwewala embeera ng'eyo, buli muntu alina popularity oba ne famire zonna bantu abali eyo, buli omu agende bamuggyeko kasambo k'omusaayi kabeeko we katerekebwa nga omuntu bw'ajja nga akiriminga bakebera, kubanga abantu abali popular bwe bafa abakyala bangi abajja oluusi ng'omuntu teyamulaba nako naye n'agamba ng'anoonya buyambi mu ngeri emu ogenda aloba attention oba oluusi ng'ateebereza. So nze ndowooza abantu abayimbi abalina amannya amanene nga bakyali balamu, buli omu agende bamuggyeko kasambo kabeeko we katerekebwa, ng'oli bw'avaayo ng'alina byayogera bakebera, otherwise tetubirabyeko. Omuntu najja ng'agamba oli n'agamba abantu yankola olubuto ng'okyalina mulamu naye nga tolina ky'omanyi, nga tomulabanga nako temwesanga nkoyadde mu kkubo n'erimu oba okiteeke. Kati we babyogerera nga tukyali balamu nga tukyasobola okwewoza kati bwe tuliba tuvuddewo. So ndowooza ffenna ekyo kikiwa ekyokuyiga, era nze ngenda kudduka bunnambiro. Nze nja kudduka bunnambiro mbeeko kasambo kabakanzijjeko babeeko bakatereka, ng'oli bw'ajja nga nkiriminga bakebera, kubanga nze ndabyeko abantu abanneewayiriza nga nkyalina mulamu. Oba buli alina omwana wamukuleetera. Abaana bange mbamanya, ani agemba ngenda nzaala buli wamu. Tuli muzaazi. No, manyi kyenkola, sobola just kugenda nga mpaala bwentyo. Mukama yabyogera mu kiziba kya Yesu olw'oluvannyuma olwo tulizukira ffenna tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma Omukama bwe yazukiza omuweereza we oyo Yesu naffe bwesita era tukakasa ffenna bamumanyi nti alituzukiza tulizukira ffenna tulizukira ffe gatuma obulamu ne kalisi okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okumiira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu weemutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukirayi Mukama Kereziya wa Bunyenkulungu y'ensi mugize n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo n'omwepisikoopi waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira omuweerezaawo ono
sifaayo David gw'oyise olwaleero ave mu nsajja ewuwo nga mufaananyi omwana omukufa mumufaananyi ne mu kuzuukira okukwennyini. Jjukira ne baganda baffe abebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gyakakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bwe wagira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana kulamu obutaggwawo kutera n'okugulumiza. Era n'abatuukivu bonna bali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu, mu Kristo n'omwayita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira Katonda mwene n'atulagira tukuma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Obwakabaka bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde Thank you.